ez'ebika by'Abaganda ze zimu ku mpaka z'ebyemizannyo ezitegekebwa Obwakabaka buli mwaka n'ekigendererwa eky'okutumbula omuzannyo guno ssaako n'okugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Empaka ez'omwaka guno zigenda kuggyibwako akawoowo enkya ku kisaawe ekya ssettendekero owa St. Lawrence. Rosette Kaala akulira eby'ekikugu ku lukiiko olutegese olw'empaka zino agamba asuubira empaka ezirimu okuvuganya okw'amaanyi era akubiriza ttiimu zonna okweteekateeka obulungi. Tujja kuzannya rally format nga mumanyi, tutandikira mu bibinja, tujja kuzannya round 3 mu bibinja, then tujjeko teams 16 ate nazo zizanye okutuuka tunaatuuka ku muwanguzi. Mbeebazizza nnyo era mbakubiriza mujje muwagire abawala, mujje mulabe omuzannyo gw'abakyala kubanga netball agendedde ddala waggulu. Ttiimu y'ekika ky'Engeye ye yawangula empaka zino ez'omwaka oguwedde nga yakuba emmamba gabunga ku luzannyo olw'akamalirizo. Engeye ekomezzaawo engabo gye baawangula eri olukiiko olutegesi olw'empaka zino. Era ng'ab'ekika eky'Engeye tugenda kwetabamu, tugenda kuvuganya, tugenda kukomawo twongere ogirwanirira tugikomyewo kubanga bannange engabo ewooma, tugikuumyeko ebbanga tugirabye nungi nnyo bwe mba nayo. Tugenda kukola kyonna ekisoboka ku lw'ekika kyaffe tulabe nga tuddamu tugiwangule. Ttiimu 32 ze zigenda okubeera mu nsiike enkya ng'emizannyo gigenda kubeera gya luzannya lusooka. Mu by'emizannyo ebirala National Council